Mandwambi evumaganya agisamirira. Nabagamba okudde ewammwe sibulamu embwe nasiri eje kutukira olukuku. Nange bwentyo nsowoddeyo obwenyinga enkandaggo. Nze Kanoonya Juma Omulangira w'Ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe aka Kyava Kuki. Kyava Kuki w'olunaku olwaleero akutuusiddwako banno aba A1 Electrical and Solar Company Limited basangibwa Busunju ate era ne basangibwa ne Wakiso. Bannaffe bano bali mu bya sola kubeera nga bakwayalingira ne sola ez'omulembe mu makaago. Bayina batteries ez'omulembe ez'ekika kya Victron ate era mu ngeri ey'enjawulo bayina ne inverters ez'ekika kya Victron ze balagiriza okuva Netherlands ne zituuka muno neza Outback eziva mu ggwanga erya USA oba America. Ojja bakubira ku namba yaabwe y'essimu eri 07839479 07839479. Bassebo ne bannyabo Kyava Kuki Omuwala Okumuyita Omuwala. Abantu beyagalidde mu buwala ne badda ne mukati ne beewogoma. Naye obuwala bulina ekiseera kyabwo muneewe kiggwerako. Omuwala ye mwana kaŋŋambe oba nkyogere ntya naye omuwala nga mumanyi nti muwala kati nze mabulya nnono lwaki ayitibwa muwala. Edda abaana bano edda bayitibwanga abayeberezi mu Luganda olw'edda naye babafumbizanga bato. Abantu bedda abaana tebasomanga. Omwana oluba okusuna amabeere nga bamusindika mu ddya kitaawe ng'amulyamu ebintu. Kati bambi abaana bano batunulyanga ku buzibu bannyaabwe bwe bayitamu nga bali mu ddya emitawaana mu bufumbo buli kimu. Tebayagalanga kugenda newankubadde abasajja baleetanga ebintu okutwala abaana bano abayeberezi oba kakati be tuyita abawala. Naye njagala okukakasa n'omusajja olw'okubeera nti no yabanga omuwala bamutwalidde ebintu bye amusasudde nga talina waagaanira. Kale omwana ono yagenda ng'awalira buwalizi ne bano baawalanga muwale okumutwala mu ddya kwe kwava okumuyita omuwala. Nze Kanoonya Juma Omulangira w'Ebukerekere ndi Kasaraba 256 751 476 weegulire ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda ku mitwalo 6.